Kwetuli weewaawo kwetuli abagulizaako nti kwetuli munywanyi wange nange nengamba tusijja kulwawo basebo ne banyabo mbaniriza mu kitabo kyaffe ekirungi ekiyitibwa zino nno munaku kyawandikibwa Edward Namutete Kikonyogo Kawere. NK Kawere ono yali musomesa mukugu ate mukenkufu ddala mu lulimi Oluganda ate era wabyafaayo nnyo mututumufu nnyo bwe twogera ku balwandiisi. Yawandika ebitabo bingi kati tuli ku zino nno munaku era ng'eno y'essuula ey'okubiri eyitibwa Obuto bwange. Naye mbajjukiza nti nange ndi muwandiisi nawandika ekitabo Olulasangeye effumbekero ly'ebisoko Bassekabaka b'ensi muwawa olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi basebo ne banyawo ebiri ebyo bitabo mu binoonyeeko abyetaaga bita ku 078 599 343 eyo n'omanya ebisingawo ate n'ekirala nsomesa abantu olulimi Oluganda oba olina kye weebuuza oyita ku ssimu eyo gye nkusomedde ate n'obaako by'obuuza nange ne nkunnyonnyola. Mwatusaba akatabo kano kusaba kw'abangi kwaddibwamu era nga ennaku zino zonna nkola butaweera okulaba nga mbatuusaako akatabo kano. Twatandika n'essuula esooka neetonya munsi twagimaliriza kati eno y'essuula ey'okubiri Obuto bwange. Mugabireeko ne bannammwe share just share the YouTube channel such that many other people come and join us such that they know nabo babeere nga bamanyi basebo ne banyabo kano kati bwentadde mu lulimi Oluzungu munsaasire mbuwawaabidde kubanga waliwo bannaffe abamu nga buno omugamba share nga tategedde bw'olambululamu kaaba ategeera kale mbuwawaabidde obutali bwa lulimi Luganda. Obuto bwange bagamba nti nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate naye mba ntandika okujja nti akagere mange n'afa awo nendekebwawo mulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako nammunyeye kubanga yeebikka olubugo ku maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 zokka mmale enzaalibwe. Yamala kutaagulwa nsolo ku kizigo n'emutta enjole ye n'egalamizibwa mu kiwummulo kyayo eddolombe. Kakati nno mu kukungubaga okw'emiranga emingi okwali awo n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkulize ey'omu kitundu ekyo. Bwe neesusunkulamuko katono ne ŋŋendanga ne jjajjange omukazi Lubimbi. Oluusi nasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita ente era buli mulundi gwe nagendangayo nga neebaza. Kakati nno bwe nagendanga gyali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba kale ebitentegere naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga nnyo okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankayuukiranga nga nsobezza naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalimbiranga ku mitanda gy'embuga egiwedde okusaaka okutenga n'okuttula nga gyanikiddwa era ng'oluusi n'ow'embuya anjogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embaazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo kyokka mu biseera byateesuulirangamu jjulume ng'abereega era ng'asaagasaaga nnyo ng'ate nno ogasseeko okugera enjula okw'engero. Olumu ku nnaku ze nsingira ddala okujjukira obulungi lwe luulwo lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti erinnyo lyannuma nnyo era ne limmaza ennaku enzingu 3 erinjigijja ate nga bwe lintujja era buli lunaku nga ye jjajja omukazi alinyeenya lunaku olwokusatu n'alikuulayo mu kibuno n'andagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi liteeka omwo. Nga wayiseewo olunaku olulamba ne ŋŋenda nningiza mu mukwesese nagenda okulaba bannange nga we nassa erinnyo waliwo ensimbi awo nga njijjayo nga njitunga ku lwayi buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mutegeeza ng'emmese bwe yagimpa.
awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinnamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'envendiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa, doodo, ejjerengesa, empooge, enderema, n'eziizi. Bwe nagendanga nga neeyongera embavu, ne ŋŋendanga n'abalenzi ab'okumuliraano okulunda embuzi, nga nno ndi buutiti era nga nkunnumba bute eyo ku ttale ye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba gogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga waka twabonganga, twayisanga mu mweso gw'okutaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugera engero era nga tulongojja n'ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, k'omulala n'addamu nti Kabaka. We yasookanga n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alongojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abaana abawala nga babaka, nga bazannya kantuntunu oba nga basiita era bo battanga n'enkulimbye oba bbaawo ndye. Nze nno nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera eby'omuggandaalo. Mubadde bawuliriza balungi era abalabi ab'ensonga. Oba olina ky'ototegedde mu comment section obuuze tujja kukwanukula, tujja kukuddamu. Weebale nnyo, weebale ddala okutugoberera. Kitabo zinula omunaku olwaliro tukomye wano. Ero y'essuula ey'okubiri. Eweddeyo tujja kudda n'essuula ey'okusatu. Naye ng'olwaliro tukoledde wano ku Entwiga Hotel. Entwiga Hotel eri wano mu kibuga Hoima. Naye balina facilities nnungi nnyo. Balina self-contained rooms, balina gardens ennungi oba yagakola mukolo ng'embaga. Nsaba otambuzeko ku kamera balabe Entwiga Hotel, babeere nga bagiraba. Eno Entwiga Hotel wano bweti bwefaanana. So osobola okujja n'okolerawo omukolo, birthday party, introduction, n'ebyokusula byonna weebiri, cottages byonna babirina. Entwiga Hotel etutaddemuko ku ssente. They are now one of our sponsors. So here we are at Entwiga. Awo ye reception ya Entwiga Hotel. Osobola okujja wano Hoima bolina mukolo gw'embaga, garden ziri eri, tugenda kuzibalaga olwaleero naye nga wano tuli ku Entwiga Hotel. Weebale nnyo, weebale ddala, mweraba. Bye.